Mugondi Matendo nze nagulangawo show n'oluyimba lwa Nanyonjo. Nanyonjo. Luti olwo tugulawo show tuli tukitwale nti tuli ewa Nexo mu studio abalabi bazze okutulaba nga ne mubasinga ye Edmond Luyombya KCM Live. Otyo bakulanze. Mumbuuza kyava ku kyokubakisa n'enkuuma ekyama kino. Mumbuuza kyava ku kyokubakisa n'enkuuma ekyama kino. Nga ndi mumanyidde bwempisa naye kati nakatala. Ye nga nsirikirawo abaganda bange sijja kubakisa. Ate naawe onoosonyiwa okubotola ze yali akuumye ekyama kyo. N'ebbanga liise ng'oneesize nti osanga siryatula. Ku nsi kuliko kimu ekitakwekebwa gwe mukwano omukaakafu. Wabeerawo omukwano gw'olusuluugi nga bamalaaya b'endaba n'atayinza kwawula bba na muganzi we okuggyako okutalika. Nza tekyabannyi ab'engeri ezo butamanya mukwano. Nakoleka mbuliri nga weebasse n'amala okubeeyuka ebbali. Mukama yannondera Nanyonjo nze toŋŋanya nakwebaka. Olaba nkwogera Sodiya, how's you mami? My night flower, don't you worry about to marry you. Ako kalowoozo kawulire kanyweze mu ndowooza z'onyabo gwe. Ngenda n'endowooza n'ekoma lulire twaliko ewala. Ngenda n'endowooza n'ekoma lulire twaliko ewala. N'akabuuzo kannema okukaddamu keewambuuza kambula. Pozze n'endowooza bwe kiti gwe kyewava nzikiriza. Nali ndayidde nze obutaddira abakazi balupangisa mizigo. Mwe muva empisa embi n'obugwenyufu n'obwamalayo obujjuvu. Kyokka kyankola bubi okumbuuza ndi nkuwasa ddi n'owona. Nga naawe by'obupangisa olabiko bikoyo ebale. Nange kanfube nga bwe ndaba naye siri malayika. Nina okunoonyereza awaziivu nzijewo nzeebeseesiga. Pozi kankugumyemu kaakano nga gw'onoolemererwa ndabye nze. Nnyonjo tonjabulira ng'obeeranga mwesigwa. Nanyonjo tonjabulira lowooza bye wansuubiza. Kati binnaba kutuukirira obanga mwesigwa nange naaba mwesigwa gy'oli ggwe. Waliwo engambo ze nawulira ebiro bino Nanyonjo owuliriza. Ate nga ziva mu banno bwe mupangisa ate ddala beesiga abo. Nze namulekayo nga yeebasse n'eminindo eyo gy'asula. Ne neebuzisa gye yalaze ab'oku mizigo banziramu nga baseka. Luno olukuusaze musajja wattuwummula Nanyonjo yafumbirwa. Omu yambuuza ekibuuzo nga n'okudigidaadigida anti wuliriza. Sekiddo yagala Nanyonjo ng'ekyambalo naye kye kikutuuyanya. Oyo omukazi gw'okubirako Semukiti ndowooza yafumbirwa. Olunaku lw'eggulo twalabye abaleeta ssane awo ne mungula. Okuva olwo na leero tannalabika weddeyo lima enjaga. Nasooka ne ndowoozaamu nga neekubagiza Nanyonjo kundeka. Ekyavaamu nabasiibula ne mbaleka nga baseka. Kale ne nzuula ettima lya kuno n'ensaalwa etuwondera. Tiweesiganga abantu ba kuno tibaagala yakungula ndabye nze. Abalabi awo ne baleeta ssente. Ebyo sibyabanga biseera byakufuuyibwa. Wabula kola ewa Ssebattanga mukola bukozi sho n'enyuma. Ati ng'omuntu atya n'okusituka mu katebe. Alina okuwuliza kigambo ku kigambo. N'okusituka bajja kutwala entebe ye ate abuleko waatuula. Ssebatta yali w'amaanyi. Nga tiwali sho etajjuza okwenyiga. Abantu ne batuula mu nkuubo ne bayimirira. Ng'omuntu bw'atuula era ewa Ssebatta nga lwetasuubira kuyimba nti bajja kufuuwa. Pozi abali wano okumpimpi okukasikirayo obusente. Omuntu atya okutambula okwenyiga atambula aleeta ssente.